tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira eno There is Still Hope kino kyaffe kisooka eky'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo mutukuvu jjangu ofuge okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amin era amina ddala. Nange nkulamusaako gwe na wina abeere yatukuuma gwe ali ku There is Still Hope okola ky'amannya ate okubanga otugoberera mu linnya erya Yesu. Kale lwatandikira ku kabenje akabadde ekiryandongo ggulu ayiwe akatugumbudde abantu bayitirivu. Poliisi egamba ate 4 ate 6 ate 2 ebikwatagana naye manya basi 2 ogatteko ne lukulana ogatteko n'obumotoka obutono adi basi ekitono oyinza gibalira abantu 68. I remember kyabadde kiro batika excess kituufu nze kisanga yabadde mu bantu 10 bali omu bajjudde kati abawonyeeko be batono ndabasinga bafudde. Kabenje kabadde kabi nnyo. Ndowooza njagala osooka kalayako mu dakiika zijja kuba ntono bw'ataafunye budde kulaba ku mawulire ago tugenda kwegulira NTV. Mu dakiika no tuva kubanga tetweyongerayo. Buno bwe bumu ku bulere bw'ebyuma bya mmotoka obwasigadde oluvannyuma lw'akabenjedde kabusa akaguddewo ku ssaawa 6 ez'omutumbi ku kyalo Kitaleeba ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Tukitegedde nti baasi ya kampuni ya Nile Star Coaches eya Platinum Buses, loole neetisi y'ebikajjo wamu n'endala eya Toyota Surf ze zeegoyezza mu mbeera eyabadde ey'okugabattukana. Okusinziira ku batuuze ababeera okumpi n'enjega we yagudde, bo baawulidde musinde n'eddoboozi ery'omwanguka. Abo abalumiriza okwerabirako n'agaabwe bategeezezza nti omugoba wa baasi ya Platinum yabadde agezaako okuyisa mmotoka nnyo omulundi gumu wabula yeekanze tekisoboka olwo wamma obudde ne budda ku bunnaabwo. The two buses collided and then this small car from Congo also entered and the two buses that collided. Then there was a truck that carries sugar cane to Kiriandongo Sugar factory. That truck also fell down. The driver instantly after discovering that the accident was ahead of him, he jumped off the vehicle, hit the head on the tarmac, but fortunately he did not die, has been rushed to the hospital. Ne Ahmed Akuuma naye tumusanze bimusobedde olw'okufiirwa mwannyina mu njega y'emu. Bangi ku baalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro ly'Ekiryandongo nga biwala ttaka. Abalwadde batubuulidde bwe gwabadde. But all I can remember is the time it was just about 18 minutes past midnight. Okay. And then you woke up and found yourself at the hospital. What happened? I even didn't know how I got here. I came out from the bus by myself, but later on, my brain was not all that. They just put me down. When I came and realized myself when I was in the hospital, like after maybe an hour. I didn't know what happened. I opened my eyes, I just found I was bleeding, people were down, the buses were broken, in scraps, I don't know, I could not understand what was happening. So I started looking for my baby. One Samaritan guy picked her and they picked me through the window.
From there, they brought us to the hospital. Abawangaalira kuno batutegeezezza nti ekkubo lino lyasukka obufunda nga kale kizibu okwewala obubenje naddala obw'ebidduka ebirimu abagoba ababifubutula. Buli kaseera tubeera na accident. Ekkubo baatukolera litono terimala mmotoka zaffe eziyitawo ku kkubo lino ate highway etwala abantu bangi egenda mu nsi endala nga Sudan ne Congo zonna ziyita wano mu kkubo lyaffe naye bridge bazikola bubi nnyo era wano mu Kigumba yennyini okuva kikutandika Kafu okugenda kutuuka Karumu si walungi. The nature of the roads that we have are too narrow and the number of vehicles are increasing. Even the number of people that are using the road are too many now. So our humble appeal is road signs are supposed to be followed by the drivers. Poliisi y'ebidduka yasoose kufulumya kiwandiiko ekiraga nti abantu 63 be basesebbukidde mu kabenje kano wabula mu ddwaliro gye baabadde baddusiddwa abasawo baabategeezezza nti ate abamu bazza engulu nga baabadde bazirise buzirisi. Ekiwandiiko ekyokubiri kyakakasizza abantu 46 wabula nga bangi ku bano abakulu bakyekebejja ntwala zaabwe okwongera okutegeera ebibakwatako. Chikanya ate ilokwa yate bikuyisiza bulungi nnyo ebifaananyi byabadde aw'emutimu ow'emmeeme entono eyinza okuba nga wafunye okusinga okulirwa kw'emmeeme yesisiwadde. Bantu babuuzizza accident yawadde spiritual accident kiki ebigera mu maaso logenyogeddeko naye betwogedde sigera bireeta mu kamera naye nja bikugamba nga tuvudde wano ojja tegeera ensonga naye oba ova ewaka naye sabako kyaddala kubanga kati tuli mu gw'ekkumi tuyingidde gw'ekkumi guumezi saddaaka mpitirivu kituufu yeegulu gye tugenda okudda naye awo mu kitundu kyaffe ekyokubiri events ezigenda okolebwa mu gw'ekkumi mpitirivu nga zikulemberwa Halloween's Day. Kati ekyokubiri mu Uganda mumanyi ebigenda mu maaso tubiraba biyitirivu politics muyitirivu agenda mu maaso ate mumanya politics ajjudde data game mpitirivu nnyo so many are going to lose lives abantu bagenda fiirwa obulamu tetuganda abafudde ba politician be babasse tetunnakyogera naye nze nkuwaga bwereere amagezi nti tuli mu bazita quotation gundi Max zikabuuza zino tuli mu kase kabuuza siyo kano ka bracket tuli mu courts zibanga zikots mbutegeera obubonero obwo tuli emu kati saawa zino ebituukawo yadosobola bibuusabuusa ku current situation gye tuli mu okwetoola eggwanga politically bwe kiri people are going to die. Yeah, for sure. And if that happened, it was a big sacrifice. Big sacrifice. Katika nkulage wano. Yes. Abali bane mutusonyiwe batuleke muko katono. Naye kandage ku mukulu wano ndowooza ayinza ajja basigira ekifaananyi. Yes. Ng'ali mu inbox. Olaba mukulu ono. Mulabu oyo. Yabadde sides eyo. Yabadde wamma. Era accident yamaze okuggwa. N'akola statement eno. Nagiwulidde. So gwali mu mubiri togategeera naye ebintu bino onooberako ange emu muweekuweeka osooka okola era neko bitunuuliza spiritual binoculars ebitangaaza eby'omwoyo ojja kukkiriza ndina embizimva ojja kukkiriza abasajja statement ze baakola nti ensi egulwaki mbwegula musaayi
Mirambo. Mirambo. Ndemenye musai. Mirambo ayagala kola ki. Naye tusasidde nnyo bambi families ezafiiriddwa abantu baazo. Tusaasira nnyo. Naye waliwo ebintu bino byogamba oba ministry erina kyemanyi ekola kagendere. Kulaba oluguudo olwo baalaze nga lufunda katono nnyo naye luyisa ebimotoka ebiyingirawa zite Sudan bagambe Sudan kale ono driver mbu yagadde oyise emotoka nnya mulundi gumu ekitasoboka ekyo okitegedde nze nkubuuza ekibuuzo wala mu ggwanga Uganda olabeko basi kampani gye baggadde naye munange ndesenya abantu eyo gundi basooka ne bagikangamu awo newumulamu erwa neyawaayo ebyo kikanga baana tewali kiza kikolebwa teri basi kampani gye basobola kukeera ku makya ne bagamba closed kati kimala endala zooyigira okwo no era bajja bino bikikanga baana era kakati wiiki 3 ne baddamu ne bakola ki ne bakola naye jjukira abo baba n'agenda yaabwe eba ewedde kiba kiwedde zino wiiki zimanyi emyezi 5 meka gye mubaggadde tebali gye bafiiriddwa what they have achieved kiba kinene nnyo kutunuutu ezo obwe kiringa kugamba nti genda osena akajiiko k'amazzi ku Victoria ate kati ebeesa lwaki egenda nategeera nti wabasenya n'abaana amazzi obungi bwerina olaba oleta bimotoka nebinywa nesigala nga tetegedde nga teyinyeenya nako kati ebintu ebimu ebyo biyingiramu ange ezimu egifaanana bwezityo abasabe musabe twongerere eddala twabagamba enguudo ezimu ziriko ebyutu ya twabagamba for sure twabagamba nebanazigaziya nebanateekako hamps nebanateekawo ki nebanateekawo police barracks tewali kijakyuka nilesenga ekyo ekintu bakidirize nakyo spiritual nga n'abandidirinze ndaba nabo beeryantama so mawulire si malungi kyakuya abantu ensi mwabaddemu abaana ba universities businessmen nemukolagenjogedde naye ali agamba twafiiriddwa one of our staff akola wano agamba staff wafomu akozeki staff wafomu yagenze waawo wennyini awo sorry mulala ali mu ddwaliro anyiga biki anyiga biwundu yangambye yi staff waffe kyokka yafiira bale last year alesa abaana babiri bato can see that pain omulabe gyaleeta mu bantu it's a lot of pain ate esanyu lye yesitaani kati awanisi bali aga kati nyini kyoto mujja muwulira gigenda kunyuma mujja muwulira kizanyi ye aba afunye agamba kyekyo aye emizimu giba ginyumidde gikusi omusajja yatuwandikira olunyiri mu bayibuli n'agamba nti eyo entandikwa yaki entandikwa y'okubonaabo nokulaba ennaku entandikwa y'okulaba ennaku bingi bijja kukola ki bijja kujja there are natural accidents for sure naye waliwo ezimu nga it's not natural gye bagamba etwali tukyali eri tulina spiritual drivers omuntu ng'asiwa ddala n'abavuga n'abakugulubusa kati ye watuuka pointi waba ne points tamala gagikuba eba enguudo ezimu waliwo specific points kubayita akattiro bo bamanyi nti awo kattiro era wiiki weyita nga tewali afudde buba mukisa obwo buba bulokozi obwedde emirimu naye nga abantu bakiraba in the canoe awo munange womunaye tebimena kumanya anzani olta awezanga ne kanisa eziri mu kitundu ekyo zonna ziri submitive nga zakakana wansi wekyo kale nga zina teziyinza okukola nazo zogeranga abensi munaye wali watusobera awo kattiro banaye kanisa awo nomusiba affe yafiirawo
nga nawe boogera ebyo kyokka nga beba essuubi ly'ensi lirimu bwe kiri okitegedde so it's so bad kibi nnyo muganda kibi nnyo naye mukama abagumye bize ddala asaasire famire ezo azinyweze si byangu that is muzungu akita batya masakazi biki okutirimbulwa kw'abantu that is okuva omwaka guno gwatandika accident ekyasize mu ggwanga Uganda muno mbategenera okugamba nti eyo bukya ebadde massive naye ze mu kaseera nga ebyoto byonna biri activated abwe bannabyabufuzi be basinga agotoga sitaani ekyo nkikugambye leero bannabyabufuzi ba businessmen n'abamu ku bannaddiini balina kati saa zino agooto g'abannabyabufuzi gakola gali bwegati gasisinise babala kuzifusa waggulu ngamba ng'okooye ensi genda mu mirembe naye wezeranga sacrifice y'omuntu olisagamba omwanguyirizamu basitaani alina enkola mpitirivu abamu bali mumanyirire kutya gaasi kati olaba kati format ekyuka ate nakubuuza nti naye egundi gwe nakinaku zino kiki ekyo kijja mu maaso ekyo kya mu maaso ekyo kijja wano kati just bya silent ate kati kankuulye muno mu silent agenda miraba yitirivu ate awo abantu babuusaawo nnyo amaaso awo abantu tebateekawo maaso abantu balaba biri ebyagugu byogugumuko nebakubayo bataano masasi naye waliwo mu silent ebyo simanyi mperekerawo nalema simanyi tugera mu kampeni abo abagenda okufaafaawo kampeni zigenda okugwako nga toto mpitirivu mpitirivu nnyo ebyoto biwuuse nnyo nga mpitirivu ddala so kati wagira n'amagezi n'okutegeera otherwise ojja fuuka eddaala ezitwalawo nalema mu parliament omuyambeko munna nga gweri balesewo ekijjukizo ate okudda mbasima bantu batutule oba buwumba tuutu oyagala kudda eri otugeze wakayunga waffe mu kyalo essebo era bamulonda bati asooka gula nyumba ntebe gyasooka okugula maka kiba bagala bazima miliyoni 2 oba 4 agula motoka mpozi babawo obusente obwo sooka gulako ali kizimbe nasooka yeetereza wano ng'ofudda ajja kujja bagala biyitirivu daba abaana biki abasika babaweerawo 5,000 banywa amata kija wagudde amata g'5 wayingira wali muganda wange atuukewo that is the end aga5 gabawadde ebasirensa mu nsi ey'omwoyo terikudamu kwoge omugenzi awo mulemirembe amaze ogugwe nammwe amesiza agangota waliyo wali abantu abagenda okufa mu nfe etategerekeka eri mysterious nga nyini kampeni emwinu muvunaana kali aga5 gabawa ate mujjukira n'ebyo tubeereddewo ebito kama Allah wageze Allah ageera ebintu yasaasira Allah talina kisa naye Allah wageze niye omusajja atubeereddewo bambi yalese ne kampeni najja nkubulire nze omusajja simanyi era oyo omusajja tumuwe kumanyi omutima gw'abantu ekitegeeza okuleka olunaku olulamba omutima gw'abantu agulina kituufu oyo omusajja bandifa tetumanyi nakumanya era twakalabidde muntu oyo yewaffe yasanire era mukama ono singa alaba amaziga g'omugenzi oyo afudde n'agala omugenzi ali yamusabira emikisa mpozi n'abagenzi basabye mbu omugenzi naye ali yasa era bamulangira kati omugenzi afunye justice obwenkanya omutayenge tegugendedde bwereere ali mu miggo kale tubyakwetolera nnyo ababitegedde mu nsi ey'omwoyo ndowooza kaseera mugende ku maviivi osobola okuba nga musabira eggwanga bintu mubadde mulowooza biri bye biyinza okujja naate waliwo biyinza okugira ate mu ngeri gye muyinza obutategeera bulungi nnyo okuleka ng'olina okutegeera okusukkulumye
kw'omwana w'omuntu bwe kiri kkiriza Kristo twala Kristo muganda wange kuba tomanyi lugenda ku kyaddi era wooli ekya toliiwo kati njagala obulamu bukusanga obwo ng'oli n'abo baavudde waka nga bakimanye kantuuke eggulu nkonawo bino era bakoze pulaani zaabwe namandi kati ngenda solayo olunaku lumu enkya nkole ki komewo teyasobodde kudda so gamba Yesu nkwebaza kula ekirabo ky'obulamu okyampaddeyo omukisa ku nsi kuno n'olwekyo nkwatudde obeera omulokozi wange era omunonozi wange mu biro byonna ne mu kaseera kano ke tulimu onnyambire ddala olw'okusomoka okuyita mu Kristo Yesu. Kale amina era amina ddala tugenda kwetololamu katono tukomewo atandika okumenyaamenya guno omwezi ogw'ekkumi kubanga olina otutegeera biki ebigendera ddala mu maaso naddala mu nsi ey'omwoyo. Omwezi guno ogw'ekkumi mulimu activities nyingi ezikusanga oli ssemugayaavu namugayaavu oyinza okukomekereza ng'ate naawe ogenze n'ekikunta omuganda agamba ag'akawunga baganaabe. Kale bwe tudatala tulabe ku byama ebimu ebyama ebikusike ebikwata ku nnaku zino entono few days the end of the underground year 2025 and all the secrets you have to know. Naku ntono ekizikiza ensi eri ekizikiza baggalewo 2025 bayingire 2026 na biki byoteekeddwa okuba ng'ate omanya mu dakiika zijja kuba ntono tweyongereyo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.